Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Enkuba Bikocho yagoyeza bannakampala olunaku olw'eggulo era nga abantu abawerera ddala 5 bakakasiddwa okubanga bafiiridde ate mu njega eno. Weewaawo n'abalabula ku nsonga z'ebyobutonde bw'ensi, weewaawo n'enteebereza y'obudde, bano no bagenze maaso n'okubanga nabo balabula nti munnange enkuba ekyagenda ddala maaso n'okubanga etonnya. Katandika butandisi, ebyo nno n'ebirala bye ngenda okubanga nkuwa mu updates zaffe ez'olunaku olwaleero. Nkwaniriza nnyo program ya Mighty Drive, nze Omumbejja Luwedde Lilian okubanga njikutuusaako olunaku olwaleero, lunaku lwa 4 ennaku z'omwezi tubala 27 omwezi ogwokusatu omwaka 2025. Nkwaniriza gwe yakatwegattako era njagala okutegeeza nti tuli ku mikutu gino wammanga okuli The Alternative Uganda ne Digital TV ku Facebook, ate nga YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda. Tuli live ku platforms ezo, osobola okubanga oyitirayo ate nobanga otugoberera n'olaba ne bye tukola ne programs enyuvu zetulina. Programu eno ebeerawo okuva ku Monday okutuuka olwokutaano essaawa ziba 2 ez'okumakya okutuukira ddala ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi nga twogera nsonga ez'enjawulo zikwatagana ku byobufuzi, ku mbeera z'abantu, ebyobulamu, ebyamateeka n'ebirala bingi nnyo by'otasaanidde kubeera ng'ate osubwa. Weewaawo olunaku olwaleero tugenda kuba nga twegattibwako omukulu Kayondo Samuel. Ono nno yeegwanyiza ekifo ky'okubeera omubaka akiikirira abantu b'Ebbamunanika County era nga munnange banono biri mu district ey'Eruweero. So ngenda kubanga aneegatako okwongera okubaganya ebirowoozo ku
babaka bali ku ludda oluwabula gavumenti biki bye bakoze mu kisanja kino kyonna biki bye batasobodde kubanga bakola era biki ebibasoomozeza kale nno gwe ayagala okuteesa osobola okubanga okozesa comment section n'oteekayo endowoozayo naye nga tannaba kubanga neegattako kankutwale butereevu mu ebyo ebikoze amawulire ate osobola okubanga obitegeerera ddala bulungi nnyo nga bwe ntandise nkutegeezeza nti enkuba bikokyo yagoyeza bannakampala olunaku olw'eggulo era nga abantu 5 munnange nno be bafiiridde ate mu njega eno eyaguddewo olunaku olw'eggulo bwe zaabadde essaawa awo nga 11 ez'okumakya enkuba eno we yatandikidde okubanga ate etonnya mu bitundu by'ekibuga Kampala amazzi gatandise okubanga ganjala mu nguudo era nga abantu bangi nnyo basanze akaseera akazibu okulaba nti batambula okuva eruuyi eno okudda eruuyi erulala era n'ababadde bagenda ku mirimu weewaawo nabo bakoseddwa mu ngeri emu oba endala kakati mu bitundu by'ekibuga Kampala bw'otunuulira ekyabadde ku Jinja Road nawo nno embeera teyabadde nnungi n'akatono olw'ensonga nti amazzi gayanjadde mu kkubo weewaawo ne galeetera ebyentambula okubeera akasoobo ennyo ku Northern Bypass embeera y'emu bwetyo bwe yabadde mbeera yakasoobo olw'ensonga nti amazzi gasazeeko ekitundu esayidi eyo ng'oyinza okulowooza nti ennyanja Nalubaale oba oliawo yasenze okutuuka awo ezana ezana munange nayo embeera teyabadde nnungi n'amasuba wonnaawo embeera bwetyo bwetabadde nnungi wabula mu njega eno waliwo abantu 5 abakakasiddwa okubanga bafiira ate mu nkuba eno bino nno byakakasiddwa ate poliisi era nga bataddeyo post okwongera okukakasa abantu bano abafudde waliwo ababadde ekinnawataka 3 ku bano era nga waliwo n'abaana 2 abagambibwa okuba nti mama waabwe yabadde abasibidde mu nnyumba n'agenda ate okunoonya ekigulira Magala eddiba era nga munnange bano amazzi eyo gye gabasanze kale weewaawo ne baba nga bafiiridde mu njega eno mama waabwe nate yakwatiddwa nga kigambibwa nti gubaddenga muze okuba nti aleka abaana bano mu nnyumba naye ng'abaana bano mabujje mato olw'ensonga nti omu ku bo yabadde wa myaka 3 so ng'ate omulala yabadde wa myezi 11 gyokka ono nno kigambibwa nti yaguddwako gwa negligence munnange okuba nti yalagajjadde ekyaviiriddeko n'abaana bano okuba nga bafiira mu njega eno mu bitundu by'ekibuga Kampala ebyenjawulo ebifaananyi bino byagenze maaso n'okubanga byefuga emikutu gimugatta bantu era nga bangi ku bo bagenze maaso n'okubanga bateekayo obubaka obulaga ate okwennyamira olw'ensonga nti kino ky'ekibuga ky'eggwanga ekikulu naye ate embeera ebijja buli nkuba lw'etonnya olw'ensonga nti emyala gizibikira kale weewaawo ne basaba bekikwatako okubanga bakola ekyetaaga okubanga kikolebwa okutaakiriza ate no munnange embeera olw'ensonga nti emyala gino egimu mifunda ate emirala gyazibikira weewaawo nga kitongole KCCA kyekivunaanyizibwa n'okulaba nti ebintu nga bino bikolebwako mu ngeri emu oba endala so no munnange bwe tutyo bwe tukyatambula mu nsonga z'okuba nti enkuba yatonnye weewaawo abakoseddwa babadde bayitirivu era nga n'abamu bagamba nti munnange ebintu byabwe bingi nnyo ebyagenze mu maaso n'okuba nga byonoonebwa oba nga byonooneka ate mu mbeera eno ey'enkuba okubanga etonnye kakati ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga Kampala Kampala Capital City Authority weewaawo nno bano wetwogerera babakanye edda n'eddimu eryokubanga bakola butaweera butassa mukono okulaba nti emyala gigogolwa weewaawo n'okulaba nti amazzi gatambulira ddala bulungi bwe wabaawo enkuba etonnye bino nno we bijjidde still nga nsonga za nkuba kubanga yatonnye olunaku olw'eggulo neba nga yagoyeza bannakampala mu ngeri emu oba endala era nga bangi ku bo tebasobodde kubanga bagenda kukola olw'ensonga nti amazzi gabadde ganjadde mu makubo we babadde balina okubanga bayita okulaba nti batuuka
ku mirimu gyabwe. Kino nno kiri mu kukolebwa weewaawo n'ekigendererwa ekyokusobozesa amazzi okutambula obulungi mu nkuba enfudemba ensangi zino. Kakati okusinziira ate ku Ssenkulu wa KCCA Hajat Buzeki Sharifa munnanga amataba agabadde mu kibuga Kampala olunaku olw'eggulo weewaawo gavudde ku bantu abamaasamansa kasasiro mu myala weewaawo kino nga kiremeseza ddala amazzi okubanga gatambula. Eno nno nsonga nkulu nnyo era nga bannakampala bangi nnyo bakubiriziddwa okulaba nti kasasiro bamuteeka mu bifo wateekeddwa okubanga ateekebwa okusinga ate okumumaasamansa buli we basanze nga kino nno kireetera emyalo okuziba kale mu biseera eby'enkuba ne tuba nga tutaataaganyizibwa obanga tukosebwa mu ngeri emu oba endala. Njakala nno ate egguliro eryo mbe nga ndyongerezaako abakugu b'ebyembeera y'obudde weewaawo bagenze maaso n'okubanga balabula nti enkuba eno etonnya ate nno munnange ekyagenda ddala maaso n'okubanga etonnya nti eno ejja kuba na nnyingiko okusinga ku eyo ate gye tubadde tumanyi. Nno munnange bwe bityo bwe byalabiseeko so nga kuno okulabula kwali kwakolebwa ddako era nga bategeeza nti n'abantu abali mu bifo ebifuna obuzibu buli nkuba lwetonywa especially abali mu Eastern Region ebuduude eyo munnange okubumbuluka kw'ettaka gye gutera okutawaanya abaayo nti munnange bali badde bamuka ebifo bino olw'ensonga nti enkuba eno egenda kubeera nnyingi ddala kale nga ejja kubanga ekosa abantu mu ngeri emu oba endala. So no munnange ne bakubiriza ate n'abalala okubanga beekuuma mu kiseera kino ate eky'enkuba nga bwegenda maaso n'okubanga efudde emba. So kino kigenda eri mwenna abali mu bitundu ebisinga okukosebwa buli nkuba lw'etonnya mubenga ate no munnange mukola ekisoboka okulaba nti mwamuka ebifo ebyo obutakosebwa mu bibamba mu ngeri emu oba endala. Muganya mwamba gwe gumu ku egyo egibooga mu biseera eby'enkuba so n'abali sayidi eyo babenga ate nabo beekuuma okulaba nti tebalumbibwa bibamba oba tebakosebwa bibamba mu biseera nga bino. Njagala nve ku ggulire eryo neeyongereyo mu ggulire eddala. Kyaddaaki omukulu Elias Luyimbazi Nalukoola ng'ono nno ye yawangula akalulu k'okuddibwamu aka Kawempe North nno munnange gye buvuddeko ono yalayiziddwa olunaku olw'eggulo. Kakati kibadde kitwalidde ddala ennaku nga wakyaliwo okunoonyereza weewaawo n'akakiiko k'ebyokulonda nga tekannaba kubanga kamugazeetinga naye oluvannyuma lw'okumugazeetinga ono nno olunaku olw'eggulo yakubye ebirayiro bye wabula yawerekeddwako mukyala we yawerekeddwako taata we yawerekeddwako omu ku baana be weewaawo n'abakulembeze okuva mu kibiina ki NUP okulaba nga ono nno akuba ebirayiro. Kakati ebirayiro bye bino yabikubye olunaku olw'eggulo nno munnange asobole okubanga aweereza abantu ba Kawempe North abamussaamu obwesige. Ebirayiro bino yabikubidde mu ofiisi ya Speaker wa Parliament Anita Anet Among wabula Speaker bwe yatuuse yasoose kubanga annyonnyola ensonga lwaki ono agenda kubanga alayirira mu yafeesi ye olw'ensonga nti Parliament ate eri mu recess naye singa tebadde mu recess yalirayiridde mu Parliament wabula olw'okuba nti Parliament eri mu recess ababaka basindikibwa mu bukiiko okulaba nti bakola ku nsonga eza budget n'ebirala eby'enjawulo ensonga lwaki Parliament eri mu recess naye n'ategeeza nti bw'abanga talayiridde mu Parliament asobola okulayirira mu office ya Speaker wa Parliament era nga kino bwe kityo bwe kyabadde weewaawo n'agenda maaso n'okubanga munnange alayiza omubaka ono Elias Luyimbazi Nalukoola era nga yakutte ekitabo ekyenzikiriza jakkiririzaamu obulungi weewaawo n'agenda maaso n'okubanga akuba ebirayiro bye olunaku olw'eggulo. Leader of Opposition mu Parliament Joel Ssenyonyi yabaddewo nnyo ku mukolo ogwo weewaawo ne Honorable Muwanga Kivumbi munnange yabaddewo ku mukolo gwe waawo n'ababaka ab'enjawulo okuva mu kibiina ki NUP basobodde okubanga nabo babeerawo ku mukolo gw'okulayiza munnaabwe era ne bamwaniriza ate okubanga abeegaseeko sayidi eyo mu Parliament okulaba nti agenda mu maaso n'okubanga aweereza nate abantu be. So no
tulindiridde okulaba butya bw'anaasobola okuba ng'aweereza abantu olw'ensonga nti ebbanga erisigaddeyo okugenda mu kalulu ka bonna lya myezi 6 gyokka. So alina emyezi 6 okulaba nti aweereza abantu mu Kawempe North abaamussaamu obwesige. Wabula Speaker wa Parliament yamusuubiza okuba nti amuwa akadde akawerako okuba ng'ayanja ensonga ezinuma abantu ba Kawempe North olw'ensonga nti eyali omubaka Muhammad Segirinya Mukama muwumeze mirembe ono nno yali mulwadde okumalira ddala kabanga akawero ekyo nno ekitegeeza nti abantu ba Kawempe North baali bamaze ebbanga nga tebakiikirirwa. Kale nno ono bwe yazze kwe kulaba nti ate nabo balindirira okulaba kikyagenda okuba nga ayanja ku floor eya Parliament. Ago nno ge gava sayidi eyo. Njagala neeyongereyo ate mugulire eddala kakati omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni weewaawo ono nno kati musanyufu nnyo olw'ensonga nti abasiraamu ate bakiikirira bagenze maaso n'okuba nga bakkiriza okutwala ssente eziva mu gavumenti naddala eza parish development model. Kakati nno munnange kubanga bakizuula nti zino teziriiko kuzaayo magoba bo ze bayita eza riba. Ono nno yabyogedde mu kugenda maaso n'okuba nga asibula abayisiraamu wali mu maka ge. Enteekateeka eno eya PDM yatandika kakati bwe twogerera emyaka giwedde ddala 4 kyanga enteekateeka eno etandika era nga egendereddwamu kuba nti bannayuganda bava mu bwavu ejja bannayuganda mu bwavu. Kakati enteekateeka eno munnange bangi abasobodde okuba nga bagiganyulwamu era omukulembeze w'eggwanga abadde nga agenda maaso n'okuba nga atalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo weewaawo okwongera okumunyisa enjiri eya PDM. Kakati ate n'okuba nti munnange akunga bannayuganda okulaba nti nabo bafuna ssente zino zibayambeko mu kwejja mu bwavu era agenze mu bitundu by'eggwanga n'alambula n'awuliriza n'ebizibu abeeyo bye balina ate no munnange ku nsonga eno eya PDM n'okwemulugunya kwe balina nga bambaga nti ssente zino tebannazikwatako tebannaba kubanga bafunako yadde n'ekikumi. So nno munnange weewaawo kakati musanyufu olw'ensonga nti n'abayisiraamu nabo batandise okuba nga bajjayo ssente zino okubanga baganyulwa mu nteekateeka eno eya parish development model. Ekisiibo ky'abayisiraamu kinatera okuba nga kiwunzikibwa era nga tulabyeko abakulu ab'enjawulo olunaku olw'ejjo aba NUP bagenze maaso n'okuba nga basibulula abayisiraamu n'abantu ab'enjawulo bali mu kubasebulula mu nnaku zino ezisemberayo ddala 10 okulaba nti ekisiibo ate kiwunzikibwa. Weewaawo tusabira abannaffe basobole okuba nga bakimalako bulungi. Kakati njagala nno updates zaffe nziwunzike ne ttiimu y'eggwanga eya Uganda Cranes yagenze maaso n'okuba nga ekuba ttiimu eya Guinea goolo yabadde 1-0. Omupiira guno gwaliwo ku Lwokubiri lwa ssabbiiti eno era nga bannayuganda bagenda maaso n'okuba nga beeyiwa kisaawe enambole okusobola okulaba nti bawagira ate omupiira guno. Munange guno ne gubanga twavuddemu n'obuwanguzi bwa goolo 1 ate ku 0 munange nga guno omupiira gwe gumu ku egyo egy'okusunsulamu abaneetaba mu World Cup eya 2026. Goolo eno yateebeddwa omukulu oba omuzannyi amanyiddwa nga Alan Okero kati no munange ye yateebedde wa yatuusiza Uganda ku buwanguzi bwe yatuuseko ku lunaku olw'okubiri. Kakati amawulire gaffe ngenda kubanga ngawunzikiraawo tugere mu kuwumulamuko katono nnyo bwe tukomawo ate tusongere okulaba ebigenda maaso mu ggwanga. Mugenyi wange wanaaba neegaseeko tujja kubanga tutambuliraawo bw'aba tanaaba kunneegattako nja kubanga ntambula muno mu Mbejja Farida Bikobere okutuuka bw'anaatwegattako naye nga program ekyali ya Mighty Drive tutunuulira performance y'ababaka abali ku ludda olwabula gavumenti munnange bakoze batya mu kisanja kino. Ebisoomooza bibadde bingi n'ebyo ebitasobodde kubanga bituukibwa kuba ebyabasuubirwamu nabyo bibadde bingi. So tugenda mu kuwumulamuko katono nnyo bwe tukomawo discussion yaffe egenda kubanga etandikirawo. Program ekyali ya Mighty Drive.